Yes, abalabi baffe tubaniriza ku channel yaffe eno Experience TV Bambi. Tubasaba okwongera okusubscribinga channel yaffe, okulikinga mundisharinge eri bannammwe tulabe nga obulamu naddala mu lugendo lw'obulokozi nga butambula. So ne kumulundi gwe tukomyewo n'omukyala wa Katonda Mama Nabatanzi, era gwe wano wonna tuli wano musigula teri atamanyi Mama Nabatanzi atubuliddeko gwatalabye mu gundi yaffe eyasooka, atubulidde olugendo akyeyongera. So tugenda kulaba bingi ku ye, tugenda kuyiga bingi ku ye. So mami ogenda kuddamu weeyanjule eri abalabi baffe kozi eri abatakulaba mu ebyo yasooka tandikiraawo. Erinnya lyange Mama Nabatanzi Nalukenge Edith, nzaalibwa Gomba Nsambwe omugenzi bakabulindi Lameka. Yes mami ayeyanjudde. Yes mami tugenda kutandikira wali wabadde otulaga nti ogenze omanyi ki ky'oyagala, oyagala kulaba Katonda. Mami wamulaba tewamulaba kyali kiki? Nze mutima gwange nali njagala kulaba Katonda. Kati mu ntiisa ey'amaanyi wavaayo omukono. Omukono gwali mumpi bwe guti nga gujjudde omusaayi n'agunsonseka mu mukono ne gubanga oguyingira mu mukono gwange. Naŋŋamba ddayo, ebiro byo tebinnaba kutuuka. Genda osabire abantu, genda ovulire enjiri. Ne wavaayo omukono omulala mu muliro guli nga n'okutya nkoze eki, mpulira omutima gwange gutidde, entiisa yali nnene. N'akwata Bayibuli n'ayuza wano n'asonseka mu Bayibuli gye nasaba luli. Kati nenzija nga nkutte wano. Naŋŋamba genda mu Ezeekeri 3:7 olangirire amagumba agatali amakadde genda osabire abantu ku nsi. Ne mugamba siva wano. Kye nalabayo yalinga luumu olutukuluma ne waddawo. Ne tutambula nga ndi mukonyolwa njagala kusigala. Kye nalaba sayidi eno waliyo ebimuli. Kye natya ng'ebimuli biri ku layini bisinza. Buli kimu kyasinzanga Katonda nga kikola bwe kiti mu oda. Emiti gino nga gisinza Katonda mu oda. Kye natya ennyo era n'enkyewuunya oluyimba olwakutumutendereze Yesu, nga n'emiti gikola ki? Bisinza Katonda. Kakati katono nnyo mami mu bulamu bwaffe buno bwa Experience. Manyi tubakyazanga mmwe abatusookawokko naffe tuyigireko mu bulamu bwaffe. Kati mami nakyo watugambye nti walaba omwana n'agamba wekoka n'abulawo. Olabye omusajja jige mu white naye abuzeewo. Mami mmwe ki ekyabasindikanga? Mwasabanga ssaala kiffe gye tutasaba ennaku zino? Kale kati awo nga nzira ku miti egyo nga gisinza Katonda n'entiisa gye nalaba mu ggwe. Sayidi emu Yesu n'aŋŋamba nti bw'ovanga mu bulokozi n'ogwa lengeraawo. Ne nnengera ekikko nga kiwanvu naye ng'eri wali omuliro abantu baka. N'aŋŋamba bw'olidde emabega wawoolaga awo okola ki? Kati eno sayidi n'aŋŋamba ebyo byenkulaze bikumala. Waliyo abaana, waliyo n'abaana abakaaba, abantu abajjamu engutu ng'abaana bakaaba. N'aŋŋamba ebyo si bye byakuleese.
nentambula kati mba ntambula olwo olaba ne wansi ttaka wano olaba okolaki obeera eri olaba kino ekiri wano ku nsi naye nga nze ndi nnyo okulaba biki ebiri eno kulaba eyo kiki ekiriyo nalaba abantu abakaaba mu geyeena nga omuliro gubookya naye nga tebasiirira kugwawo nentya nnyo ne ŋŋamba kati mu kutya nentambula naye okutambula ng'olinga atambulira omanya akagwa naye ng'otambula weegendereza kyawe wenasangira omwana oli wenasanga erubaga loodi omwana omuto ambuuza mama Gloria walokoka ngamba mwana wo yawona mwana nangamba ddayo nentambula n'omwana oyo nankwasa emmotoka waliwo emmotoka nga yayero emmotoka nankwasa emmotoka nangamba emmotoka yo nga simanyi kibuga olwo Yesu atulese aliko akabanga kati nangamba oddayo ku nsi nakuwadde emmotoka okomeo kati emmotoka nemuganga simanyi givuga nangamba yingira mu mmotoka okuyingira mu mmotoka nasangayo ebinusu n'ebyo eby'ebitaano nga ssente ezo tezinaba nakufuna biseera nga tezinaba kuvaawo zino koyini emmotoka eri nangamba ddayo ku nsi nemugamba naye nze saagala kuddayo njagala nzireyo eri nangamba tekikyasoboka ddayo buulira abantu beenenye batambulye mu butuukirivu n'obutuukirivu bave mu kibi naye bagambe geyeena gyeri geyeena ekola ki gyeri ekulindiridde olw'ebikolwa byo nemugamba naye lwaki tompaddeyo kyansi ndala nenzirayo n'agamba wonna kati waggala eddayo mukudda olwo nennyingira mu mmotoka olwo nzira olwo nyina ebiwawaatiro kale nga ningabanga bonoolaba abaakabuzi oba olukka kati nzira omubiri ngulaba natyo okuyingira mu mubiri n'omubiri mubi nnyo 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 era nze neeyitanvuyo nalabanga omubiri gwange muvundu nga guwunya nga mubi ng'ebikolwa byonna biri mu guno omubiri mubi nnyo 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 nalaba omubiri saayagala guddamu omwana oyo omwana nangamba olina okuguddamu nendabanga omubiri mubi mukutandika okuyingira omubiri najjanga bwonoolaba ebigere okwambala olugoye era naddamu bwenti okwambala ngwa bonooyambala enzira kati olwo okomawo bwe wali otandika okusaba wali weggalidde mu nnyumba nabeeranga mu nnyumba nze nga nsaba kwata bayibuli yange era nga nsaba mbeera nnyo mu kwenenya Mukama saasira wendowoozezza obubi wenkoledde obubi ebiseera ebyo nze nga emmere ntono kugamba mbeera mu bayibuli n'obudde ne buziba nga simanyi kiki aba waliyo okulya kwegamba nasabanga naye nga ate waliwo omuntu gwempulira gwembeera naye aŋŋamba kati saba bwoti nentandika okusaba nga ndi bwogu kubanga ebiseera ebyo nga tewali basumba bangi abatono ng'olina kwewaayo wekka kakati mami kankubuzeeko wali omuntu eyayingira mu nnyumba gwe watugambye ogambye taata w'abaana yasaba obugagga kati ye yali mulokole yali si mulokole yalokoka nga nze ndi mulokole yagenda okufa nga alokose n'oli maga naye n'alokoka ye talokoka n'okutuusa kati tanaba kulokoka naye ng'abaana bo yabafuna zaala balonga emirundi ebiri kati agenda osaba nga tazaala yali tanaba kuzaala kubanga ayagala abaana nga yekyayagala kati tubeera ku kayanja awo nga ku ddenja luzi baluyitanga ddenja awo Mukama atuwa ssente gwe mazima Mukama yazituwa ssente ne tugula ekabooka bwazituwa
tugule emmotoka taxi kati awo ne namakulu awonye ne tugula akataka kabona kati awo twali tukuba block awo nga Hotel Marvin weri Kayanja nayinawo olusu kati awo nayinawo omukyalo omukadde nga Musumba Tom erwa omukyala we ye mulokole naye Musumba naye si mulokole ali awo kati oyo omukyala natwalange wa mukyala Musumba Tom ewakamu mu nyumba nga bafumbo nga kyebaje bafumbirwe nga tusabira mu nyumba naye nga atugamba musabe mangu mudduke kubanga kufa ababiri kuliko omwami tayagala nnyo bakyala wano ate nange saagala basajja wano kati nga tumala okusaba mu nyumba ne tukola ki ne tugenda kati tuba tumaze okusaba tuzeeye waka kati ate omwami oyo ne tumusinkana n'omuzeeyi oyo kati omuzeeyi nga tuli Kayanja tukyusa bloka naye yali alimira side awo nga kupapapo yali nga asimbawo omumonde kati omwami oyo akomawo nate nga tuli aba n'omukyalo oyo kati omukyalo oyo yambulyanga enji n'agamba senga olokoka mukyala gwe amuganze nalokoka dda mu bakristaayo nze mmanyi Katonda wange kati omukyalo oyo ebyo byonna mbiraba sinaabimugamba n'omusumba saabimugamba nekibeera nga kyange ne Katonda wange kati omwami akomawo eyansuubiza Bayibuli kyokka ne mugulu baagikoze eki baagimpadde omwami aŋŋamba Bayibuli wagifuna tuli aba ambuza walokoka ne muganda alokoka Bayibuli wagifuna ne muganda Bayibuli mu mazima go sinabagiraba era ka Bayibuli kenyina kakadde n'agamba Bayibuli wagifuna namugamba sinagifuna mu buliwo nti ngifunye naye naloota bwe nti nali nsaba neŋŋenda misana ttuku nendaba bino n'aŋŋamba Bayibuli wagifuna era Katonda yakuwera ddala Bayibuli okuva mu mutima n'aŋŋamba naye oba oyagala Bayibuli yagende wa Pasita Kayanja nagendangawo mazzi aguze mu lutobazi tugendawo okusaba yawo nenfunayo Bayibuli ey'Oluzungu ate nga nze njagala ya Luganda Bayibuli nenyifuna ngeri mu Luzungu nga nina nene ey'Oluganda kati nembeera omwana nga awonye nensabira Lubaga Road tujjange wa Musumba Tom tusabirangayo n'oyo omukyala tukulira enjiri nga Musumba Saala waliwo ne Joani nali mwagala nnyo yali mukwano gwange n'afa yali tulwesangayo ebirabo nga tuli nga tubudde mu nnyumba akoze wano kukyakyaye wasookera ddala awo olunyweza Katonda we nalabira omukyala aluma empagi twali tusaba n'aluma empagi ekiramu ekyo niŋŋamba waliyo n'abantu abafera kati olwo nentandika okutya ennyo nentandika okusaba nga saagala kukola kibi naŋŋamba ekibi kino kireeta okuba nti oba ekitambo kikuyingira kyekyayingira munda mu nsi netambula ne Katonda nembeera nga nsabire nga tusabirayo nitubuulira enjiri tuyina emmotoka tutambula nitubuulira enjiri ate Mukama yaŋŋamba ngende mbuulira eki ekyo nempulira nga mpulira emirembe kati era enjiri yo era ne mukulu etaano ku experience twasinkanye mu njiri byali byakyama okusinga yatwalira enjiri poliisi wange watugambye otambudde amawanga otambudde ebyalo ng'obuulira njiri the same time n'otugambako nti walyako ebikaji okumala emyaka ebiri mami ekyo kyava kuki kasooka tukwatemu-kawo kano tugenda okutandikira mami abeera yaffe aba experience katuveeko ko mu Bulango tugenda kutandikirawo wenyini yes abalabi baffe mukulika eyo mu Bulango bwaffe tukyagenda mu maaso ne mami waffe ekyamazima Mukama bw'atuwa abakyala nga bano tuba tubeetaagira ddala
tubabuulize ddala kuba mulimu ebintu bye tulanaba kulabako yadde n'akatono naye experience zisingana. Mulimu ayinza okugamba mpise mu mbeera naye ng'ate tamanyi. Mami agenda tunnyonnyola kukozi atulaze alabye Mukama, abamu bafuna challenge ne bayavuwala, abamu ne bayita mu mbeera, naye mami atulaga olugendo lwetwo buli bulungi. Mami tugenda kutandikirawo tweyongereyo. Ti awo okubeera nga ewa Pastor Tom tusabirayo olwo tuzimbye Kabowa, tuzimba ennyumba. Kati bwe tuzimba ennyumba najja ne Nabatanzi Namakula, abaana bo ne mwami nabo muzimba. Kati tubeera e Kabowa, mbeera mu nnyumba ntandika okusaba. Kati mu kusaba baneiba bange bambi neiba yakwatibwanga ng'obujja kuvaawo. Kati ngo kale omwami wange yalinga ayagala nnyo abaana, ayagala nnyo abantu. Yakwata abaana b'e Kabowa bonna nabateeka mu motoka n'agenda nabo, naye buli mwana ajja ne sukaali ng'ayagala nnyo abaana. Kati abamu tubateeka mu nnyumba ne beebaka, babanonanga buki. Kati neiba n'awulira buki bubi. Nnyumba eyo n'enzaalayo omwana eyasooka. Kati nga nsaba era nga abantu bajja ekyewaka ne mbasabira ne bawona. Kati neiba wange nga bolaba wano n'ensimba ebimuli, nali njagala nnyo ebimuli. Neiba n'abikuula ne tuyombagana naye. Bwe tuyombagana n'aŋŋamba togenda kuba na mwana. Kati omwana already nga wazaalako already nnyina togenda kuddamu kuzaala baana. Kati ekyo saakimanya. Ne nfuna obusungu ne tuyomba. Bwe twayomba kati awo omwana n'afa. Omwana n'alwala naye n'akula, omwana n'afa. Nenzaala owokubiri naye n'afa. Nenzaala owokusatu naye n'afa. Naye kyankwasanga obusungu nga bwe tuvaayo okuziika okuva mu kyalo. Nga lwe bafa babbanga ati nga bawera abo. Saafunako mwana muwere. Myaka 3 enna bwe batyo. Naye nga sikimanya ate nga nsabira abantu. Kwegamba ate kati bangamba nga mama Nabatanzi tolwana, toyomba. Nze nge ewankulukuku. Kati nga ndi mukali ate. Omanyi nga mpulira obusungu. Embeera gye nayitamu mu nsiko nga nsobola omukuba twala ku poliisi. Ekyokutuuka ku poliisi gwe wenyini gwe wamwekwata. Nemunyika mwala olunyi n'obusungu, nemunyika mwala, nemunyulula, nemunyika mwala awe Kabowa. N'omwetwalira ku poliisi. Mukyala Nakatoyo n'atwala ku poliisi ne bajja abasirikale. Ne mbagamba naye nze mala kulya na kunywa ndyoke ŋŋende, nalina omwana Najjuma. Ne mala okulya ne bantwala Kabangagi. Wali omaze okufumba? Nze nabagamba amateeka g'abasirikale bamala kulya tebantwala nga siridde. Olyana agenda mutoyi babikkiriza. Kati wali emmere ng'agifumbye eddolo? Nafumbanga emmere yange ne mbeera mu kusaba. Ne ndya emmere empakinga omwana wange buugi buli kimu. Nagamba mama totuliisa, ne mbagamba nze amateeka nga manyi nzikiriza namukubye naye njagala genda nga maze okulya nga neetegese mu nsibe. Ne ntuuka ne bantwala Ossi olwatuuka. Ne mugamba Ossi bantwala olwo wankulukuku. Ossi poliisi eyali akulya. Ne mugamba Ossi mukyala namukubye. Nagamba okuba otya omukazi. Ne mugamba ate nsonga ki eyasinga okukubya omukyala? Kugamba yanangiranga abaana togenda kuddamu kuzaala gwe. Bonna ojja wadde weyita mulokole naye bonna bajja kufa ate nga kati obusungu buno tetulina kubeera na busungu. Kati bukujjira olw'ensonga nti nalina obulumi bw'abaana. Kyekyamukubisa.
kati okutuuka eri osi nakwata bukwasinze mundu omusirikale gwe yaliwo nenkuba amasasi mu bbanga nenzija noono omulala nenzijako magazine nenziteeka eri osi naŋŋamba ateeka wansi emundu nemugamba gwe oba ogiteekawo naŋŋamba gwe ki nemugamba gwe oteeka wansi emundu nkubuulire nagiteeka wansi nemugamba nze gwolaba wano sigenda kusibirwawo muntwala ekibuye nebankwata ne bantwala ekibuye tuba tutuuka ekibuye bwe tuti military police ne bajja ne bandaba bansibye empingu nakola baali babagambye eddala bakubiddeko ki baali batambula byabwe patrol zayitanga biseera ebyo nga si birungi ne bayimiriza police ne bagamba ono mumutwalawo namugamba mugjeeko nempingu akoze eki ne mbagamba waliwo omukyala atta abaana bange naye obulwa obusungu nange nabatadde chini ya bulinzi ne bagamba bano basivilia ne bakuteta osi ne bamugamba oyo omukyala mubeeko mweso ne bavuga ne tugenda ku military nembeerayo wiiki nga balowooza bansibye bwe najja na paatu ab'amagye bennyini ne badda ewaka ne bagamba baneiba bonna ne kyamaani omutuddamu wadde mukyankalanya n'omulundi n'ogu kati awo omwana eyasembayo naye naafa be baana 5 kati ku mwana owokutaano ne baŋŋambe waliwo omusajja tukoye abafu ku ttaka lyaffe toddamu kuzaala ne batugoba twalina abalokole ku Bubaga Road Wankulukuku wagenda ne bbaasi 3 naye mbagamba temufaayo tukwate ettaka lino tuligamba amagombe tugazibenze sigenda kuddamu kuziika ki mwana ne basima ne tuziika omwana obusungu kibi oyonoona nkifuna luvannyuma nti nayina ekiruyi kati mba nsaba ŋŋamba Mukama naye Mukama kiki kino aŋŋamba lekerawo obusungu taatawo yabulina taata yayombanga okuva e Kampala paka e Gombe ng'ali mu takisi kati ekyo nenkimanya ekyoto ekyo nenkizikiza nenkoola omusaayi gwa Yesu nembeera nga sikyaye kati awo nenfuna olubuto nenzaala omwana onansembayo netusengukayo netudda e Lubaga kati bwe tudda e Lubaga omwami eno tuguze emutundwe mu 2,000 oba bwe twagula eno omwami naafa bwafa embeera eyo etandika kati etandika etyakuba teyakuleka muzi twali tutunda mashini nga baba ng'agenda n'aleeta mashini zezisawo twatandika buno obusaawa bamanyi bwakajja twatandika n'obuleeta akatwe mwami wange ng'abuleeta olwo Mukama amuguliddewo era nga tusabye wa Musumba Namutebi nga ffe tusaawa era Musumba Namutebi yatandika okulagula ku mmotoka yaffe paakingi y'emmotoka Mukama nambu yagenda ebweru n'afuna emmotoka kati omwami bwafa olwo eno tuzimbye mu butuufu buli kimu kyesiba kubanga olwedde nali sikola mu masiini abaana nali ŋŋendayo ne mbalaba abaana ne badduka mu masiini ne babutwala nenkita nenkirekera kati abamu balina kalina bamu beevuga naye nensigaza Katonda wange kati nentandika okugenda ku kyaki abaana nga tebasoma baali basomera ku papapo nga tuwa gaali 45 papapo ebiseera ebyo weetandikira wano waggulu kati weeri kuba twalinga mu papapo wano wansi papapo eyasooka fe twagisookamu kati tugenda waggulu wa Sister Benedict kati embeera eyo abaana baali basomere tebakyakola ki tudda wano ntandika okusaba Mukama nyamba onsaasire jjukira nyina ekiwundu ky'abaana gasseeko omwana embeera ekola ki nkwata ŋŋenda ku kyaki kwegamba nze neekoowa nga ŋŋende Musumba Tom nga sikyayina kye ŋŋamba nti ŋŋendeyo nsabe nga nze njagala njiri
okubuulira njiri kyekyantwalanga buli lwa Sande tugende tubuulire enjiri eyo baasi nga tugirinya ne tugenda mu byalo ne tubuulire nembeera nga ndi ku church ne obulamu bwange bwonna ne mbuteekamu ku kanisa asikyatunuulya muntu yenna ng'amaaso gange Zabbuli 121 nayimusanga amaaso gange eri Mukama okubeerwa kwange kulivaawa nambuuza Mukama okubeerwa kwange ddala kugenda kuvaawa era kuluwa era Katonda wange gwensinza gwa atabongoota ateebaka aluwa nga ye ansa nga nnyina ennaku kubanga twali twebuga tambuza bigere tulina kyakulya wali ku hotelo Marvin eguzeewo sikyalina lusuku olwegula kwani kungu yali bizinga popopo myaka 6 obuze banzijawo n'ebyamakerera nsigala eno ekisigula eri baguzeeyo nembeera mu mbeera naye nga nyinaani Katonda yekka nga ye mukwano gwange nga n'abantu abamu mbeewala olw'embeera gye twalingamu yanvuganga paka ku kyaki tutambuza bigere ekyemisana olw'omukaaga nga tugenda ku biiki Sande anona ku kanisa ne tugenda nga life mulungi naye omusajja olwafa buli kimu ne kigenda netandika embeera nze naye sibonaabonanga ne tutandika embeera embi ennyo n'abaana bange nga mpulira amaziga ku mutima gwange netandika nga nze nsiiba kubanga nasiiba nga nze embeera prayer mountain eyo nga bisaka nga bwe guba musambwa mukubagana direct bwe guba musota gujja ne guyimirira ne gukola bwe guti paka lw'ogunaku yange osaba ne gugenda waliyo entiisa nnene nnyo yali nnene nnyo prayer mountain nga tusabira eyo omala nga tumala ennaku 13 onywa tuzzi okaabirira Mukama Katonda bw'ovaayo ate n'odda ku kanisa kwegambange ekibyo kityo kikola kubanga okulidde mwani mu Katonda ate nga nebyennalaba emabega binyweza kati olumami mweyo embeera olina abaana eri tebakyasoma tebakyaddayo bakoze otyo abaana bali tebasoma nze mbatwala ku kanisa mbayigiriza kusaba wabaawo omusumba yali ku Glorious awo nga kunnamwayawo wano nga tunakutuka bunnamwayawo waliwo omusajja munnalwanda pastor baali batambula banoonya abaana basanga abaana bange batudde awo nga bagamba tuwa abaana mbagamba abaana naali babawadde naye sina sente tusomesa abaana abalabi baffe twagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mweyongere okulayikinga okusubscribinga muteekemuko ne ku ssente zammwe baabi omulimu guno gusobole okweyongerayo mannya ga Mukama waffe Yesu. Amen.